tubaniriza nnyo Abalabukedde TV amanya gange Dr. Mayanja Dauda. Tugenda kubanga tulaba omukyala aw'obujulizi yali atambudde mu basawo ab'enjawulo, eddagala alinywedde mu basawo ab'enjawulo, abasawo ab'ekizungu agenze abamukebedde scanning azikoze akooye. Oluvannyuma lwe yalaba akalamu kaffe ku Bukedde TV n'abeera nga awaayo omukisa gwe ogusembayo okujja okufuna eddagala. Amanya gange nze Rehema Namuli nga nviira Kawaala, nzize wano okwebaza dokita nalina obuzibu obutazaala nga ntambudde mu basawo bangi nga bampa eddagala naye nga eddagala terinkolako paka we nalaba akalango nga bamutaasa balanga nange gye nasinziira Kawaala gye mbeera nenzija wano nange nensanga dokita nankolako era nampa eddagala naye mu mwezi gumu ngenda olaba nga nfunye olubuto. Neyanza nnyo dokita, neyanzeege. Eddagala ly'ekinnansi liri buli wamu era yensonga lwaki buli omu tumukubiriza alikozese kubanga lisobola omutaasa ku ndwadde nnyingi zasobola okufuna. Twala ekyokulabirako ng'ekyobulwadde obwokwerabiralabira awo ku lujjaalwo bw'oba olinawo akati ke bayita aka rosemary osobola okuyengangako ebikoola nga bw'onywa ojja kutereera. Oba oyinza okubikaza n'okalizaamu n'ekikuta n'okolamu ensaano n'oteeka ku caayi oba amazzi agookya n'onywa era n'obeera bulungi. Nkwaniriza ku program eddagala ejjejja nange John Weraga. Olwaleero tulina musawo waffe Dr. Dauda Mayanja owa Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic ng'agenda kutusomesa ensonga lwaki ennaku zino obutazaala n'endwadde ez'omu kisenge zikonzibizza nnyo amaka gaffe. Musawo tusanze okulaba nate ku Bukedde TV. Kale sebo Weraga. Abatulaba tusanyuse nnyo okubeera nate nga tuzzeemu kubanga twogeraganya nammwe abalaba Bukedde TV. Amanya gange Dr. Mayanja Dauda okuva mu Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic. Nesime nate okubeera nga tuddamu okwogeraganya. Bamutaasa lwaki bamutaasa musinga kukola ku ki? Neyanza nnyo sebo Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic kampuni emalidde ddala mu nsiike emyaka 15 nga tuweereza bannayuganda. Nze Kamakoogera ngimazeemu emyaka 8 nga mpeereza bannayuganda era bangi nnyo basobodde okubeera nga tubaweereza abangi nnyo abafuniddemu ebyamagero nga tubajjanjaba nga tuyita mu kujjanjaba. Kampuni yaffe eri ku musingi ogw'okukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde si lyokka lya Uganda lyokka ne kasita libeera nga lya butonde kabe nga lyaba China kalebe nga lyaba South Africa. Kampuni ekwatagana n'abantu ba researchers ab'enjawulo nga tutunuulira omutindo pozi gwe twalibadde nga buli omu agoberera mu nsangi zino okubeera nga yesimu gutuukako nti obujjanjabi bwaffe newankubadde tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde tusooka omuntu ne tumukebera nga tuyita mu ngeri y'okunoonyereza oba kye twandiyise diagnosis mu lulimi olwo olunabuddu nti ne tulyoka tumanya nti kino kimuluma kino kyekimuluma bwe kiti then oluvannyuma tukomekereza nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Wenjogerera kati Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic tusiima nnyo naddala abantu abasobodde okubeera nga bajja okufuna services zaffe gye tuli nti kituwadde amaanyi n'okwongera mu research kubanga bw'oba onoonyereza abantu ne basiima by'onoonyereza naawe kikuwa amaanyi okwongera okufumba okubeera nga oweereza abantu naddala bannayuganda tubasiima nti wenjogerera essaawa eno Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic tusobola okuteeka mu scanning eyaffe. Tusobodde okufuna ba specialist abasobola okubeera nga batuyambako ku mulimu ogwo okunoonyereza naddala mu scanning. Tusobodde okuleeta ba dokita ab'enjawulo ku boodi yaffe n'abasomye ebyekizungu ntubeera nga tubaleeta ku boodi yaffe mu ngeri y'okukwatagana mu kunoonyereza naddala ebiwandwadde. Abantu bangi nnyo balwadde, abantu batambudde malwaliro, sente zibaweddeko, abantu balina ebizibu bingi nnyo tebamanyi wakulaga. Nabwe kitonsiima naddala Bukedde TV okulaba nti yavaayo n'obuvumu obw'amaanyi okulaba nga eyogerera obanga eraga ejjayo ekinyuzi naddala mu ddagala lyaffe lino ery'obutonde. Tubeebaza nnyo naddala mwami Kabushenga tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala. Musawo ekikuleesezza olwaleero lwaki ennaku zino obuzibu bw'obutazaala efuuse ensonga so nga tuli ku mulembe gwa tekinologiya? Neyanza nnyo mwami Weraga ekibuuzo kyekyo. Lwaki obutazaala bufuuse ensonga ku mulembe guno ate nga bw'oba weewaawo oyinza okulaba nti ensi ekulaakulanye buli muntu yalibadde nga asobola okuba nga
agenda mu malwaliro ag'enjawulo n'abeera nga asobola okuyamba ekizibu ekyo. Abantu bangi nnyo balina ebirwadde ebibaleetera obutazaala. Nga bwe nakunyonyodde nti Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic twawaayo naddala ekiseera kyaffe kyonna okubeera nga tunoonyereza naddala mu bintu by'obutazaala oba kye twandise reproduction, okulaba nti bizibu ki ebiremesa. Lwaki? Kubanga tutunulira nnyo bagamba nti owali omukka tewabula muliro. Bwe tulaba abantu baffe abatukyalira era twawaayo ne tugamba nti kakati katutambulire ku musingi oba gwe twandise ba gynecologist oba okunoonyereza mu by'obutazaala, naye tugatta ffe tetuli sayidi y'abakyala bokka wabula n'abaami bombi ne tubakwatira wamu. Nti ebizibu bingi nnyo ebireetedde abakyala. Katusooke n'abakyala kuba tutunuulira twakiraba bulungi mu puroguramu zaffe zonna ze tulabye ne tugezaako okunnyonnyola abantu biki ebikuviirako obutazaala. Lwaki omwami olowooza nti wali badde ozaala naye n'olema okuzaala. Nti bwe tunoonyereza n'okunoonyereza kwe tulabye nti waliwo ensonga ezeeyolekera ku buli muntu naddala abakyala. Nti abakyala bangi nnyo tukoze research ne tuzuula nti wabeerawo ebimu byolaba ku ebyo nga byo buli mukyala ajja at least ku 100 80% ng'alina problem. Nabo kyo twagala olwaleero twogere ku system y'omukyala ngeri gye yali badde afunamu omwana. Tulaba omukyala alwala obulungi n'agenda mu periods naye ng'alina obuzibu alumizibwa olumu mu mbeera ze ez'okulwala kuba buli mukyala alwala ne waliwo ate okulwala okususse. Ne tutunulira omukyala talina buzibu bwa kwegatta na mwami we naye amaze emyaka egisukka ne mu 15 nga talina mwana. Bangi nnyo batambudde n'agenda wa dokita ne bamukebera mu scanning tebalina kye balaba. Problem ki? Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic ffe tuyingira munda ne tunoonya ekyo tekitulekaawo ne tugamba ntukoma awo. Abakyala bangi balina ebizibu eby'omumwa gwa nnabaana okuzimba oba kye tuyita cervical swelling oba kugamba omumwa gwa nnabaana guno tutunulira structure y'omukyala naddala n'abaana ye nga bweri nti omukyala ono wabeerawo akaseera ke tulaba nti alina okufunamu olubuto nga bwe twakiyiga ku programu eziziwedde nti si buli kaseera nti omukyala afuna olubuto nti waliwo akaseera ke tulaba nti omukyala oyo afuna olubuto naye ne wabeerawo ekiremesa akaseera kaako ne kayita nosanga nti atuuka ne mu myaka egyo gye twogedde 15 ng'omwana abuze. Omumwa okuzimba ogwa nnabaana ebiseera ekyo kireetebwa nga kandida. Abantu bangi nnyo balina ebirwadde eby'obukaba infection nga abakyala nga bwe tulaba tebalinga ffe basajja nti ayimirira n'atiriisa wagenda mukazi wattu amala kusitamawo alina infection ng'eya kandida waavudde. Emimwa gya nnabaana okuzimba kiri very common ku bakyala 80% balina problem eyo. Ate bangi nnyo bambi bagenda mu gynecologist ne bagenda mu basawo bonna bakola scanning yokka ya lubuto. Naga musawo nageze mu scanning recommendation engamba my tubes are normal, my uterus is normal, ebigambo ebyo bitu nti buli kimu kiri bulungi. Ne lwaki omwana abuze? Abalala bambi olwa desperation eyo gye babeera balina ne batomera olumu ne banaaba batuma endiga. Netireeta endiga manya biki nti omukyala ekisooka omusawo omutendeke ffe Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic by the way tuli basomesa nti omulwadde bw'abazze mu ddwaliro lyo waliwo kye tuyita preparation naddala oyo agamba atazaala. Twagala okusooka okumanya abaffe tozaala tulaba nti tuyina emitendera ebiri egy'abantu naddala mu butaazaala oba kye twandiise infertility theory kwegamba theory y'obutazaala omwami n'omusajja tuyina mitendera ebiri. Waliwo kye tuyita primary infertility. Primary infertility ye muntu atazaalangako tafunanga baby tajjanga mu lubuto tafunanga kintu kyonna gamba nti yali avuddemu olubuto. Abo tubateeka mu kategole yaabo. Nobeerawo abalala ate kye tuyita secondary infertility nga yazaalako naye omwana n'owokubiri yazaalako olubuto lwavaamu ebbugumu lyali lingi yali asoma n'akola bino na bino oyo ne tumuteeka mu kirasi eyiye. Kakati tutunuulira n'abaami nabo kategole y'emu. Olenzega nti nze nafunisaako omukyala nga nkyasoma secondary naye kakati wenjogerera kakati byagaanyi. Kakati bwe tumala ekyo nga tumaze okukitegeera tumanya assessment ki gye tuddako nti omukyala ekisooka kya byonna twagala okusooka okumanya olwala bulungi. Kyakubiri bw'oba olwala oyisibwa otya. Abakyala bangi nnyo bazze nga bwe nkutegeezeza naye nga nabaana ye balemesa okuzaala n'agenda ne mwana naye nga kiki kyokka. Musawo tunnyonnyole n'omumwa gwa nnabaana bwe guzimba guleeta buzibu ki?
neyanziza nnyo kubanga enkwasa eri yerina okufunyisa omuwakyalo obutwa kakati era nagambye nti abantu bajja kuyiga nnyo mu programs ze kubanga tubadde tusanga obuzibu nti naddala abasawo tebanyonyola bintu bino omuntu bw'agenda mu ddwaliro bambi omulwadde bamukasukira bukasukisi kipapula kigenda ow'omusawo bw'atuuka ow'omusawo n'awandiika buwandiisi ddagala kugamba omulwadde n'atambulira mu mbeera ey'ekizikiza bamutaasa habo gyonteresa kikini nagambye katuyina sikaning omulwadde bw'ojja ewaffe n'ogamba musawo omwana abuze nga tuwandiika nga tufuna history tuyinayo desk eya counseling nosooka nomanya omuntu history eyo nayo neeri etya biki byennyina okumukolako omulwadde nga tunayogera ddagala liri lye tugenda okubanga tukulaga lye tujja ku miti n'empeke ze tukozesa nosooka nomanya history y'omuntu nti era biki byengenda okumukolako mujjanjaba kakati ogenze n'onyonyola nti otegeera otya nti omumwa gwa nabaana guno guzimbye omukyalo ono bwe yeegatta n'omwami we alina obuzibu bwafuna nosanga nti ne bwaba yeegasse enkwaso zonna ayimye bwoti zonna ne zikomawo era bwe beegatta ayinza okuba n'omusajja gwe kennyini owulira ng'olina mu ndeera ekintu ky'okoonako era omukazi ono ng'alina engeri gye yeekanga abalala n'osanga bambi abalina obuzibu n'osanga kubanga omumwa gwa nabaana bwe guzimba guyinza n'okuviira mu kansa baabuwe kookolo w'omumwa gwa nabaana era kyova tukubiriza nnyo naddala abakyala bagende beekebezi si nze nzekka Mutaasa wabula ne Ministry of Health yabeera ng'ebagamba kakati n'ogenda newesanga waliwo kye tuyita retroverted uterus nti ekizimba kino ekigenda wansi oba ekyo kiyinza okiyita maasi oba anomasi oba kwega mu ngeri eyo kisawo gye bakita n'ekiba kizimba omumwa gwa nabaana guzimba nosanga kusigalako akatuli katini nnyo akafulumya omusaayi ate omusaayi ogwo nosanga nti afuna obulumi obw'amaanyi mu ovulation ye akaaba enseke zimuluma olubuto lutokota agenda mu kasanvu olw'omusaayi ogwo ogukozesa amaanyi amangi okufuluma olw'ekizimba kiri kakati nosanga abalala nti bwe yeegatta ate n'omwami we bw'aba yeegasse olumu abuliidinga n'okubuliidinga omusaayi ne gujja nosanga nti oli omusaayi obuliidi bwonna bugwayi tobadde mu nsonga zo kiki ekibaddewo nti nange simanyi owulidde nabwe kiro puroguramu eno eya ddagala lya jjajja bannange mugirabe kuba muyigiramu ebintu bingi gwekyo obadde okimanyi kyakubiri nti bwe tutunuulira ku sayidi ey'abaami abaami nabo tubazingiramu mu ishu eyo tibetugamba obutazaala mu primary esooka naddala omukyala tufunangako nambeera bangi nnyo abajja naga musawo njoya mpulira njagala ebbumba mpulira njagala kino naye nagenza okutesitinga siina kyennyina ogenda omutwala mu sikaningi nga ekizimba kyenkana n'omutwe gwe ekiri mu lubuto twakiraba bulungi nnyo nti ebizimba bino bikozesa kyansi ey'okulwawo okufuna olubuto twalaba emyaka wakati wa 3 mu 5 na 4 mu 5 nga ddala tozaalangako ng'oli mu primary infertility oba nga tofunangako olubuto kyetutegeeza ekyo nti ebizimba bikwettanira nnyo olw'ensonga n'abaana ebeeraawo kyetwandise redundantly kwegamba tefunangako omulimu gwakukola gwonna yo neekola ebizimba ebyabyo ebizimba tubijjanjaba eddagala weeriri enseke bwe ziba zaazibika tuzikiriininga bulungi nnyo kakati waliwo ekirala kye bayita patent fallopian tubes patent nti oyinza okuba n'enseke naye nga zazirizigizaaga bwe ziti omusaayi n'okufuluma bambi gufulumya bitole olumu tegufuluma nakufuluma nti tulaga nnyo cases eziri common omukyala lwaki tafuna lubuto naddala ku bakyala bwe tudda ku sayidi ey'abaami abakyala tuba tottodde nnyo ne tubabuulira ebizibu byabwe ebibaluma naye n'abaami balwadde ate abaami balwadde ki abaami balwadde mwami weeraga olw'ensonga omwami kizibu nnyo okumanya nti mulwadde okumanya ate ekyo kibi nnyo kubanga bw'oba olina ekizibu ng'ate tomanyi nti oli mulwadde oyinza okufa n'ekirwadde kyo ekisooka abaami bw'oba wadde wazaalako naddala ng'okyasoma tekitegeeza nti bw'okola kiri automatic nti ozaala bangi nnyo kakati kyetugenda okuddako scanning twazireese nti baddokita bwe bali tusobola okucekinga ne tumanya ekikuluma ne tukomekereza nga tujjanjaba habo era mutusabire nnyo kuba tuli determined nnyo nti tusuubira okukola project yaffe nga bw'ojja scanning weri laboratory ezo sperm count we ziri zonna tugenda kubeera nga tukituukako mu kukkiriza kwa Katonda nti essaawa ya leero tusobola omuntu okumanya sperm zo bojja nga tetunaba kwerejeja kati kiringa abantu balina nnyo abaana mulabye ne DNA ezo muzuulidde okebera abaana bangi nnyo abagwiriddeyo n'eddalo n'atwalayo abaana bonna nga babakebera si babe nti enkwaso zino ze zitegeeza nti ozaala sigamba maanyi ga kisajja wabula enkwaso zo era twakyogera bulungi nnyo
ne tusomesa abantu ndi musanyufu nti bwengenda kati abantu bamanyi nti first aid yakulya binyeebwa bisiike second bintu binyeebwa bisiike simu busigo bwa nsujju byonna twabibasomesa okuva mba Mutaasa Herbal Joint Research mutujulira nti omuntu bw'obanga olina obuzibu bw'enkwaso zonnafu tulina eddagala teweetuga nti bakujjako spams ezo tulina butubu bwe babawa ne bagenda ne bakebera mu laboratory tulina privacy namanya nti no eno mulimu amaanyi kuno temuli maanyi exactly nti baddira enkwaso yeeyo basobola oziteekako ne balaba bangi nnyo abalina enkwaso zaabwe naye nga zonna nfu ng'amala bulungi naye nga zonna nfu nti tulinawo akaseera ako kyenagambye nti herbal medicine yafuuse profession nti tujjanjaba nga tukozesa eddagala ly'abajjajjaffe indigenous knowledge naye ng'ate tweyambisa n'obukugu obw'okusoma tweyanziza musawo